Bishop Eldad Kironde Nsubuga wakusiibula obuweereza bwe mu bulabirizi bw'e Luweero era ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja agenda kukwasa omulabirizi omujja Reverend Canon Godfrey Kasana Semakula. Wakati mu kusiibula abakristaayo mu bulabirizi buno, Bishop Eldad Kironde Nsubuga yeekokkodde abaami abataagala kukuŋŋaana mu masinzizo ng'ekizibu kino agamba nti kinene nnyo, kyokka n'asaba omulabirizi omujja okutandikirawo okulwanyisa omuze guno mu baami. Katonda atubeere okuyinga abasajja era tugeeza okufuluma ng'ekkanisa esingamu bakyala n'abaana ate ng'abaana bawala. N'olwekyo kyaleero ey'abasajja n'abavubuka ate abavubuka era abalenzi bayingira kwata nyo tugenda kugirekawo nga missoni y'okuvuba abasajja okuba nti nabo bangi mu masinzizo ng'abakyala bwebali ekimu ku by'okusoomooza. Bishop Eldad Kironde asiimye abakristaayo n'abantu ab'enjawulo olw'obuwagizi bwe bamuwadde wakati mu buweereza bwe, bw'atyo n'abasaba basigale nga bakola bwe batyo olw'okutwala omulimu gwa Katonda mu maaso. Twebaza mwenna abantu ba Katonda mwenna. Oba ensiriza endala tusinza okwebaza Honorable Hajjati Saara Najjuma naawo okukoze bulungi. Bannabyabufuzi bonna mu bulabirizi bwe mu ddoboozi lyabwe baliisizza mu Najjuma Saala omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Nakaseke ne basiima omulabirizi Eldad olw'eddimu eddene eryakoze okugatta abakristaayo okwetooloola obulabirizi buno. Nze mu disitulikiti eyange nga nsanuka nnyo nga musanze ku kyaki esemba wansi. Bali abantu ba wansi ne babalira ku kyaki yaabwe kintu eky'omulama n'ekitono naye kikulu nnyo. B'abakristaayo okwetooloola obulabirizi bayisizza eddoboozi lyabwe mu Mulangira Ronald Ndawula mwe basabidde omulabirizi obutawummulira ddala wabula asigale ng'abayambako. Nsaba oleme kuleka oleme genda kungu kubanga ensi efuuse ya busiya gamugiraba. Bano basiimye omulimu omulungi gw'abakoledde ebiseera ng'abaweereza bwe batyo bamugonnomoddeko kapyata w'emmotoka. Mu ngeri y'emu omulabirizi w'obulabirizi bw'emukono Bishop Enos Kitto Kagodo avumiridde abantu abakozesa obubi emirembe egibaweereddwa Katonda ne batuuka n'okukola ebintu ebitasaana mu bantu. Waliwo n'emirembe gya kaakati ensi kyeyogera abantu kye bagoberera kati nga mulaba bano ab'ebisiyaga bagamba bali mu mirembe era kati abazungu balwana nnyo ne Uganda bamazeeko abantu emirembe. Ono abadde akyaddeko mu busumba bw'ekiswera ku kkanisa ya St. Stephen kyokka yeekokkodde nnyo omululu okusensedde abantu ne batuuka n'okwagala okunyagulula buli kintu mu ggwanga. Reverend John Musoke omusumba w'obusumba bw'ekisowera naye yeekokkodde nnyo ekibbattaka ekisitudde enkundi mu bitundu bino. Battaka mu kkanisa ku ttaka ly'ekkanisa kikyagenze wala n'ekyennyamiza nti ate abakristaayo bennyini be bali emabega w'ekibbattaka. Mu ngeri y'emu ekanyanya ku kkanisa ya Lord Covenant for All Nation Ministry bakedde kusabira ggwanga ne bannakaseesa okusobola okuvuunuka okusoomoozebwa ku bayitamu mu kiseera kino olw'abatujju ab'abalumba ne batta abaana b'essomero abaweera ddala 45. Ntwala omukisa guno okubasaasira nga nnyolera wamu nammwe ndi Munnayuganda ndi mu Afirika olw'omusaayi gwayise ne mbasaasira. Katonda abakiza obwenyi bwe manyi ng'enzikiza ekutte ennyumba emuzimu zaafuddemu abantu 2 3 Mukama abagumye. Bino babyogedde mu kkuzo olunaku lwa Penel season era nga bavumiridde nnyo obuli bw'enguzi obukutte ejjembe mu ggwanga ekiviiriddeko bangi okusigala obubi nga Nabbi Mary Keizire bw'annyonnyola. Gavumenti sente zaaliyambye mu ebyo tugamba nti be your brother's keeper.